Ebigambo eby'ennaku buli ssaawa eyitawo byeyongera bweyongezi. Ebigambo ebikwasa amaziga ku Buganda ne Uganda ampuliriza byongera kuyikanga mazzi. Kaakati amawulire amalala ate gamaze okubeera nga gafuluma essaawa eno yennyini. Naye njagala osooka owuliriza akantu kano ka magezi nnyo, ka bwongo nnyo, ate nga nkugambye nti akazannya oba bakakola be bavunaanyizibwa ku bigambo bino ebikalimu. Naye nawe bw'okawuliriza ennyo ojja kukategeera omanye nti abasajja bano balina obwongo bayiya. Tusimbudde. Museveni omusajja omunyarwanda awedde engalo yajja muno mu ggwanga lyattu ng'agoba waya z'amasannyalaze alabe wa gye ziggweera. Ono bwe yatuuka mu ggwanga twamwaniriza, twamubudaabuda, twamuwa ekyokulya n'ekyokunywa, kumbe tuli mu kweyolera kabo kati kali mu kutuluma nteega. Museveni oluvannyuma lw'okumwesiga nga tulowooza nti muntu twamwesiga, twamulaga buli kimu ekyaffe we twali tukitereka, ono yatukuba buteba najja byonna n'abibba. Wabula ono yaleeta banywanyi be ne bawamba enzizi kwe twali tusena amazzi n'ettaka kwe twalimiranga emmere ne balyezza. Okwo kwennyini ku ttaka lyaffe kwe basinzidde okutunuza bannansi kalyolyongo ng'enkoko ebiikira awali embwa. Museveni abonyaabonyezza eggwanga omuli okulumya bannansi obwavu, okubabbako ebintu byabwe, okubawamba, okubatulugunya, okuboogya paasi, okubasalako ebitundu by'ekyama, bepo n'abandi okubakkiriza ezzira. Museveni alina mutabani we gw'asuubira okumusikira, wabula bwe tumunoonyerezaako tugenze okukizuula ng'ono mutamiivu waddanga obusungu obw'ettumbiizi nakyemalira ayinza n'okubanga tawabulwa kumpi kwenkana kusinga kitaawe. Tumubuuzizza ekimutulugunyisa bannansi bakiramu okukola maaso ng'enkoko enywa mu lwendo. Tuddamu nga bwaboggoka era nga bwakinagguka nti tusinikire muli ebinnya siffe twamuleeta. Tugenda kufa. Wabula tetwagala mutujjemize n'okutandika okutulowoolereza. Edda gwe twogerako ye Museveni byalimaana, omutuuze w'okukyalo Ndereru ekisangibwa mu ggwanga erya Japan. Nakugambye nti kaabe lubaale, kaabe Katonda, tugenda mu maaso n'okubeera nga tubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, kubanga kitukakatako ngaffe abaana ba Buganda. Buli ssaawa eyitawo, buli ddakiika eyitawo, buli sekendi eyitawo erina byereeta ebipya ebyongera okubeera nga bizuuka. Wabula kya nnaku nnyo nti buli kizuuka ate kyongera bwongezi kubeera nga kitukaabya amaziga n'okubeera nga kitukwasa ennaku. Kaakati ampuliriza ate amawulire amalala gye bugenza okubeera nga buzibira n'okubeera nga butuuka mu ssaawa zino ez'ettumbi. Ampuliriza mu ggwanga erya Uganda ng'ebigambo byongedde okubeera nga bitabuka n'okubeera nga bannayuganda batandise okutunula ebiryoliro ng'embwa enkoko ebiikira ewali embwa. Kati kankusaba osooka vidiyo eno ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri ku mukutu gwa AKTV. Ompya nkusaba osubscribinge kubanga guno omukutu mukwano gwange gwa nkyukakyuka yokka. Guno omukutu gwa muntu wa wansi. Guno omukutu gwa muntu oyo anyigirizibwa. Kaakati gwanyigiriza bannayuganda bw'oba oli ku mukutu guno obeera wakyamu nnyo. Ampuliriza nze Eke Master Mayoga wa Muzindaalo namaze okubeera nga nteekako galubindi tutolontoke mu nsonga eno eya Ssaabasajja ampuliriza ne Katikkiro we Peter Mayiga. Ebigambo nkugambye byongedde okubeera nga biwanvuwa, bino byongedde okubeera nga bifuuka nnamulanda n'okulanda ng'amabere g'embwa. Wabula ngenda kusookera mu katambi kano ak'omutawaana ennyo. Kaakati bwino wenkomeredde yennyini wuuna afulumidde ddala. Bannayuganda tuzze tubagamba nti ebigambo bye tubagamba ku Ssaabasajja bangi ne batuvuma ku mukutu gwaffe wano ne bagamba nti bye twogera samwa. Kaakati nno tumaze okubeera nga tugattagatta okusinziira ku byavudde ku embassy ambasada wa Uganda mu ggwanga lya Germany. Bannayuganda oluvannyuma lw'okubeera nga bamutaddeko akazito. Ambasada wa Namibia manya ambasada wa Namibia mu ggwanga erya Germany oluvannyuma lw'okubeera nga yafulumiza ekiwandiiko ekikakasa nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali mu ggwanga lya Namibia naye teyagenda kuwummula. Wuliriza, teyagenda kuwummula. Ono yagenda mu ddwaliro kujjanjabwa era nga n'eddwaliro lyalimu ly'abatabufu b'emutwe oba liyite ye Butabikaweeri. Kaakati nno ng'eddwaliro lino ate ebigambo ebirala bimaze okubeera nga byongera okuzuuka. Lino si ddwaliro bulwaliro. Wuliriza, lino si ddwaliro bulwaliro lyokka wabula kkomera. Ekkomera lino oba eddwaliro lino lyetooloddwa amasannyalaze okulyetooloola ku eka kwe liri eddene ezzibu.
lyetooloddwa akatimba akaliko amasannyalaze amakambwe ennyo era ng'akatimba kano wookasemberera bw'oti eyo nga basima. Ekkomera lino oba eddwaliro lino liriko obuyumba obuwerako abasajja bamulengera nga bw'olaba ku military barracks nga basajja beewanika waggulu eri n'emigemera wala. Kati wulira mbu lino ddwaliro kaakati abasajja abo be baliikinga ani afuluma wano ani atoloka wano. Kaakati mu mbeera eyo olwo obeera ng'otolose oba ng'ofulumye nga tebakukkiriza nga kakujjuutuka. Kati sigenda kubeera nga nkutwala wala nnyo ampuliriza kubanga vidiyo eno nzito nnyo ya nnaku nnyo ejjudde maziga. Sooka olabe obutambi buno kasita nkujja mu butambi buno mukwano gwange ngenda kubeera nga nkutwala mu katambi akaddako ate akazito ennyo. Kino kyekifaananyi kyasooka otuweebwa tulyoke tugende ku referensi y'ebintu bye mbagambye. Kino kyekifaananyi kyasooka otuweebwa ne kisindikibwa ba state mafias bonna ne Mayiga mukira bulungi nnyo. Mulabe background ndoza mulaba bulungi nnyo okusinziira ku background. Kati bwe twafunye abayingira mu bisenge bwe bamaze okuyingira mu bisenge okunoonyereza kino kye tuvuddeyo nakyo birembe ku bifaananyi bye tuvuddeyo nabyo. Njagala mwetegereze background eri mu kifaananyi kinsuso balaga mutunuulire n'eno mugira bulungi nnyo. Kansose kiri ekifaananyi ekisoose ekisoose mukirabye. Ekyo ekifaananyi ekyokubiri background mugira bulungi nnyo. Kiri kyembagaye mu kifaananyi ekyasooka. Njagala mbalaga ekyokubiri ekyokusatu kyakusatu mukira bulungi nnyo. Tugenze mulaba eddwaliro lino liri mu nsiko ndowooza mulengera liri mu nsiko. Kati fun enough eddwaliro liriko ne watch tower mugiraba eri sakodi wano. Eno watch tower nga bwe watch tower obeera ku makomera. Watch tower yiyo era eri sakodi okusinziira kuba eri sakodi yiyo ye watch tower. Tugenda balaga genda mpola lomulira eddwaliro giriri eyo mugenda kutya. Liri mu nsiko eri yonna teri nnyumba. Liri mu nsiko muliraba teri wadde nnyumba. Eddwaliro liri mu nsiko. Olaba bulungi nnyo. Ne kuliko watch tower. Kati ng'ovudde ku watch tower mugenda kutya. Ng'ovudde ku watch tower kamnyongero balaga ekkomera lyo lyetooloddwa oba lisingiddwako electronic fence nga z'amasannyalaze okuli ne watch tower. Zamugira watch tower zezo nerengera lirina electronic oba electric fence zokka zeetoolodde ekkomera zeetoolodde eddwaliro bagamba watch tower zamugira bulungi nnyo. Watch tower kati zino ze electrical fences ziriko ezeetoolodde. Tugenda mpola njagala balaga mulyoke mukakase eyo yembeera okusinziira ku address gye twafunye okusinziira mu bbaluwa eri ezo ze fence nga z'amasannyalaze muzira bulungi nnyo ne watch tower zaazo. Muzira bulungi nnyo. Muzire bulungi nnyo. Tugenda mpola. Mwenna abalaba No Escape from Sobibo
eyo ye clinic nga bweri for okusinzira ku information gye tujja mu bbaluwa yo clinic nga bweri munagare musajja ate teyatulaze information ogwe mugikiro gwashi bye tujja mu bbaluwa eri betukozesezza kati kino kyekifaananyi ekisembayo mutunuulire background n'ekifaananyi mayiga kyennyini emitimbagano gye baasooka okufuluma ekifaananyi mu confirminge ekifaananyi kye baafuluma nti Kabaka ali Namibia ffe ne tubagamba nti yawambibwa era ali mu detention center. Basabo ne bannyabo musabire njo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri lwaki mumusabira wasanye Carol Charles Peter Bayiga mu nteekateeka yo ne Mukama oyo Seriti Bahabulwa bawa Ssaabasajja Kabaka obutwa n'enzija n'ennwana n'abasajja bano najja n'abagamba nti alaji yaluma Ssaabasajja Kabaka ne tusirika alaji awona buli muntu yenna alina alaji ne tujjanga tukulukuta okutuusa lwe bamufulumizza nga ne ttiimu gye yalina okugenda ne si gye yagenda nayo bamuteekako ttiimu endala n'engikuba ne mission yaabwe yaliko ttiimu n'ekomawo Ssaabasajja Kabaka ne bamuwambira mu kkubo ne bamusula e Namibia. Bannyabo ne bassebo Ssaabasajja Kabaka okusinzira ku bifaananyi by'embalaze nga tukozesa information evudde mu bbaluwa eri ne tubalaga ebifo byonna n'ekifo we kiri eri baliyita eddwaliro bajjanjabirayo bantu abayisise Windows abalalu byannaku byeraliikiriza era nga tosigala kyekimu kaakati ebigambo bino ampuliriza kyannaku nnyo nga bannayuganda abamu balowooza nti tweyogeza bweyogeza kubanga ffe twatandikirawo kampeyini ey'okubanja Kabaka olwo nga tumaze okubeera nga tufuna amawulire amatonotono ge tuba tufunyeko essaawa eyo ne tusobola okubeera nga tugakozesa okubeera nga tubanja kaakati ebintu ne bijja nga biranda ebintu ne bijja nga byeyongera okulanda kaakati waliwo n'amawulire amalala agafulumye kati ate nga gano go gafulumiziddwa mikutu egya wano egya Uganda eminene nga gya gavumenti wuliriza kyokka nga emikutu gino bye gifulumizza ogenda kubiraba nga bifaananira ddala n'ebigambo byetuze nga twogera enkya n'eggulo nti Ssaabasajja Kabaka ggwanga lya Namibia maserengeta ga Africa ali mu kibira ali mu nsiko ali mu ddungu musajja atuwa bwomu eyo gye yabeerera yatwalibwa mu buwambe nkugambye nti emikutu ebiri mirambirira ggwanga Uganda gano we gafulumidde era nga emikutu gino ampuliriza sijja social media wabula mainstreams era nga kubeerako buli kimu oba oliawo era nga gina license nga gavumenti eyagiteekawo oba oliawo nga n'omukutu ogumu wuliriza kugifulumizza gwano ate gwa gavumenti gwekuvudde ne kukikoonamu lwaki kino kiri bwe kiti lwaki bakivuga bakizzeeyo lwaki Ssaabasajja afuuse ensonga lunaku lwankya National Unity Platform wuliriza yamaze dde okubeera nga kirangirirwa nti bano kye batuuseko ne poliisi bagenda kubeera nga boolekera ekibuga Mukono era nga enteekateeka zonna zamaze dde okubeera nga ziggyibwako engalo era nga mawulire galaga nti gye baalemesebwa okubeera nga bagenda e Kamuli ne Palisa bagenda kukola enteekateeka tebalowooza nti kyaggwa baddemu okugenda e Kamuli baddemu okugenda e Palisa eyo gye bataasobola kubeera nga batuuka n'okubeera nga basinkana bannayuganda abayayanira enkyukakyuka kati mu bulumi obw'ekitalo ennyo mu nnaku empitirivu ampuliriza ng'enkola yaffe bweri ku AKTV naggamba ennamba gy'olabayo ku WhatsApp oteekako mawulire ga nkyukakyuka oba oteekako oluyimba nga lwa struggle oluyimba olw'enkyukakyuka oba oluyimba olubanja Ssaabasajja Kabaka ku mukutu gwaffe tujja kubeera nga tuluzannya tubanje Ssaabasajja bwe banga message ya nkyukakyuka ng'eri mu luyimba nayo tujja kubeera nga tuluteekayo bannayuganda basobole okubeera nga bagifuna nga bagitegeera. David Wamala S alina omukutu gwa YouTube wuliriza oluyimba luno lwa nkyukakyuka ye yalukuwadde tomwerabiranga tusimbudde. Uganda is our land and nothing should put us down. You will try with all the tools you have at your disposition. But one day
kolaki mukulu tuwensonga fujjo hekima obukyayi byotulinako byokoze nkumu era naawe wewaana jerega banno naye naawe weerabisa otwesibeko tolinawe batuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebyo kwatula naye olina ensonga oli muntu kigwe mulinange kyebuuza mulimu nakuzembeza ate gwe ottabaana be droni zisomba amasisi gatwala ensonga y'obutwa twagala mirembe nkulakulano bamutuddize sente otwesibeko tolinawe batuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebyo kwatula naye olina ensonga mutundi wekanga nga bo byatudde ku ntebe ogenda luzira ayi katonda tutase Uganda twagala bakulembeze abafuzi bagende otwesibeko tolinawe batuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebyo kwatula naye olina ensonga otwesibeko tolinawe batuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebyo kwatula naye olina ensonga nettaka yalitute music yenna agwa mu kkowe lino nga bwolidde muganda waffe David S. Wamala era ne ku YouTube oteekamu David S. Wamala ayina ennyimba mpitirivu nnyo oba oliawo zewandyagadde okubeera nga owulira zino nga za struggle eza gospel n'endala eziryowa emyoyo. Kakati nno tukwebaza nnyo muganda wange David S. Wamala gwanga lya America weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga munnange totudde byonna by'okola emirimu emirungi ensi esiima olijjukirwanga kubanga tolesse Uganda kyekimu. Katweyongeddeyo mukwano gwange mpuliriza amawulire ga Ssaabasajja nga gamaze okubeera nga gasaasaanira ensi okuva mu ggwanga erya Germany nga ambasada w'eggwanga lino linnyinnyini erya Namibia amaze okuvayo mu bigambo bye mu mukono gwe n'akulukunya ebbaluwa enkambwe ng'ono yeesabiddwa bannayuganda abali mu ggwanga erya Germany era bannayuganda bano abali mu ggwanga erya Germany mulimu omu mbw'ate mukwano gwe nfanfe kaakati ono ye yamuwandikira ebbaluwa mu lunaku lumu yali amaze okubeera nga agirisiivinga era mu kuvannyuma lw'okubeera nga agirisiivinga amangu n'embiro ono yagiddamu wabula nga yakakasa nti kabaka si muwambe kyokka ng'okusinziira ku kifo kyalimu nga bwe nkikulaze ebifaananyi bw'obirabye nga komuledi waffe Fred Kulumbuye bw'abireese byonna nange ne mbikwata bukolokolo ne mbikwira ku mukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka obirabe obyetegereze kakati nno kiri eriggwa okumanya nti bulijjo ebigambo bye twogera nga tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu tewomya nnakabululu kiri eriggwa okubeera ng'ogamba nti abasajja baali batuufu oba bulijjo toyogeza bweyogeza samwa kyokka nga wadde omaze okulaba ebifaananyi ebyo eby'enjawulo Ssaabasajja Kabaka gye baamutwala mu mbeera eraga nti ekifo kino kikuumirwamu bantu bakazolite balalu oba oliawo abalina obuzibu ku mutwe kakati olowooza lwaki ali mu kifo kino amawulire galaga okusinziira nti essaawa yonna kati wano wulirawo nnyo essaawa yonna abasajja bano bateekateeka okubeera nga balangirira ekigambo ekinene ddala ekigenda okwewunyisa Obuganda era teweewunyanga ng'okiwulidde wabula basobola obutakirangirira kubanga tumaze okubeera nga enteekateeka zaabwe zonna tuzirinnyamu eggere n'okubeera nga tubahanika n'okubeera nga tubalabisa
okubeera nga tubaswaza n'okubatambuza obukunyegere okubambula nga bano babadde bateekateeka mbu Ssaabasajja Kabaka balangirire nti alina ekizibu ku bwongo bwe, nti ono yafunamu obuzibu ku mutwe gwe, nti ono takyasobola kubeera nga yeetegeerera. Kati wulira ebigambo bino, era nga kino kiba kiraga bw'aba takyasobola kubeera nga yeetegeerera, nga takyasobola kubeera ng'abeera mu mbeera ze ez'obuntu, tasobola kubeera mu ofiisi ya Bwakabaka bwa Buganda. Kigambo kinene kya nnaku, kitiisa, naye kasita aba ng'agenze mu mbeera eno ey'okubeera nga munnange omutwe gugenzemu akazoole, aba takyasobola kubeera mbu Kabaka wa Buganda. Ki ekiddako? Olwabeera nga Katikkiro yabeera takinga over okukola emirimu gya Buganda mpaka lwe balironda omuntu alidya Ssaabasajja Kabaka mu bigere. Bigambo binene nagambye bya nnaku, byewuunyisa, biri mu Uganda, ababikola mbu Baganda be basemberedde ennyo Kabaka, naye ate kya nnaku nnyo, byewuunyisa era nga bitiisa, bikaabya n'amaziga. Bajjajjaffe abaafa edda ne bamala bazuukira essaawa zino, ne bawulira bitulika essaawa zino, ne babiraba, bayinza okunyiiga ne baddamu ne bafa. Kati wulira akatambi kano. Essaawa yonna oba banaakikweka oba tebakikweke, mujja kuwulirako nga bakisinyizaako nti Ssaabasajja Kabaka takyasobola kuddukanya mirimu gya Buganda, si mutereevu mu bwongo bwe. Essaawa yonna okuva olwaleero ne gye bunajja, mujja kulya bagamba Ssaabasajja Kabaka takyasobola kuddukanya mirimu gya Buganda, si mutereevu waggulu. Essaawa yonna mujja kiwulirako. Ensonga za Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ziringa nsonga za bufumbo. Mubeera babiri mu kisenge, wayitawo ebbanga ttono nnyo, omukyalo olubuto ne luvaayo ne lulaga ebikolo bibaddewo. Kati kyessaawa gye tulimu temusobola nti mugenda kukuuma ekyama kino nti Kabaka mugenda kufa mulangirire nti mulwadde wa bwongo nga talinako ene record eraga nti yaliko omulwadde w'obwongo, ekitasoboka kubanga records tuzirina. Kati mwe mwalowoozezza nti ebbaluwa ne weefuluma nze ngenda gitya ku mutimbagano gwange. No, ebbaluwa ngezo bwe zifuluma nsooka neezitunuulira. Bemala ogitu naye nga nsooka ngirekewo wano. Bbaluwa yatambudde nnyo ne zangayo gipostinga. Era bwe mbadde njogerako mbagambi sisobola kuga nti ebbaluwa ntuufu oba nkyamu, wabula nze endagiriro n'ebigambo byawandiikiddwamu bye twakozesezza okuwa abaana baffe abaseddekezi ne baseddekera kalimagezi okunoonya ekifo kino kyonna okwo kibaleetera nga bwe kibalaze kyonna. Kati gwaliza okuga nti ebbaluwa lumbuyaga ebbaluwa ntuufu nno, njagala okwate bulungi omutwe gwe gweyogera bulungi nnyo nkugambye ebyabadde mu bbaluwa endagiro n'amannya g'eddwaliro. Ate tugenza okizula nga nannyini ddwaliro omusajja Haman Raf, musajja ate mu Germany, era alina eddwaliro mu Germany nga likola ku bintu bye bimu. Jjukira nabaga mukwano gwange mpuliriza ebigambo nga byo biwulidde, nakugambye nti tebeera byange, wabula ebiseera ebisinga tubikwata ne tubigattagatta ne tubireeta ku sowaani yo, naawe n'obyeriirako oba n'obyekwatiramu n'oteeka ku minzaani n'opima n'owulira obuzito bwabyo. Nga bwe nkunyonyodde nti emikutu ebiri, wuliriza, ggwanga Uganda gimaze okubeera nga givaayo mu butongole, era ng'omukutu ogumu gwa gavumenti eyatibahabulwa Yoweri Kaguta Museveni nga gukakasizza ebigambo bino ebya Ssaabasajja Kabaka okubeera mu mbeera embi ennyo etawomya nnakabululu, era guno gukakasizza nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ddwaliro eryo ery'abamawube kya nnaku nnyo. Kigambo kinene, kitiisa, naye munansonyiwa okubeera nga njogera ekigambo kino kubanga ekyamazima njagala nnyo n'omuntu atamanyi bulungi Luganda ategere kye twogera, ategere kye tutegeeza, ategere kye tuliko, nti eddwaliro lino terijjanjaba bantu balwadde musujja, terijjanjaba abantu balwadde typhoid, siri aba kansa, siri abantu bamenyese, siri abantu obaoliawo bansimbu, wabula eddwaliro lino ly'abantu abaatabuka emitwe abalina obuzibu ku bwongo bwabwe. Kya nnaku nnyo Ssaabasajja Kabaka bazze batugamba okusinziira ku mayiga mbu ono yalwala alaje, era mbu alaje oyo ng'ava ku bimuli. Ensi ne yeebuuza, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yasawa ebimuli bya Bulange Emmengo, yasawa ebimuli ebyatwekobe
ono yasawa ebimuli eby'omu lubiri olw'ebbanda. Kakati ebibuuzo ne bibeera bingi nnyo. Bannayuganda bangi baakuba ebituli mu kigambo omusajja ono kyeyayogera nti Ssaabasajja Kabaka yali alajenga ya muluma. Bangi baateekawo endwadde ezaabwe okusinziira n'amawulire gano bwe gaafuluma bwe gaabasanga n'engeri gye gajjamu abasajja bano bwe baatandika okubeera nga Ssaabasajja Kabaka bamujjanjaba n'okufulumya amawulire agaali gamukwatako. Njagala ojjukire nti okufulumya amawulire agaasookera ddala ku Ssaabasajja bulwadde bwe si be baagafulumya. Era amawulire gano twali ffe ab'oku social media ku olwo nzijukira twakulemberamu Fred Kajubirumbuye era ffenna ne tukwataganira wamu ensonga eno ne tugiggusa bwe twagikuba mpaka ku ttaka. Mayiga n'avaayo n'akakasa ensi nti Ssaabasajja Kabaka yali amaze okubeera ng'afuna obuzibu obw'okulwala obulwadde era mbu yakukusibwa n'atwalibwa ebweru wa Uganda kubeera nga ajjanjabwa. Wabula mu ntandikwa era ono yasooka ne yeekaza nga bw'omanyi omukalukalu bw'atajja busera n'aga nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu bulungi era atemya bukofu. Kati ng'ebisajjasajja ennaku zino ebibaddewo nga bireeta ebigambogambo simi bye biddiini lubowa nga bigamba mbu Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu bulungi nnyo talina buzibu bwonna. Kakati essaawa zino ambasada ggwanga lya Namibia akakasizza eddwaliro omuli Ssaabasajja era n'atugamba n'ekifo mwe riri district, province, region n'erinnya lyalyo era nga bw'olirabye mu kifaananyi. Ambasada mulamba ggwanga Namibia. Kakati ebisajja ebimu bivaayo ne birerembuka ne byasama bwasamye n'amawulire oba oliawo nga byagala kulabwako n'okuwulirwa naye nga amawulire ge bikola ga fitina ga ttima ga bukyayi okwagala okusaanyaawo n'okuzikiriza obwakabaka bwaffe. Njagala olira akatambi kano nakunyonyodde nti emikutu gino ebiri sooka olire omukutu guno ampuliriza ogwafulumiza amawulire gano nga bwe twagakuwadde ku makya oddemu okakase nti ebigambo bino si byaffe ba social media wabula ne leediyo zennyini mu Uganda zamaze dda okubeera nga zikoonamu ggwe. Ambasada w'eggwanga eriyitibwa Namibia wali munda mu ggwanga erya German avudde n'agenda maaso n'okuba nti atubuulidde ku mbeera eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri era nga tukitegedde nti ono amaze ennaku 55 n'ambirira ng'ali mu ddwaliro atuuliriza e Namibia. Mawulire gategeezezza nti ali mu ddwaliro e Namibia Medical Facility. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ali newankubadde nga bakulu baali bategeezezza nti ali mu kuwummulamu. Nti newankubadde abakulu baagamba nti Ssaabasajja ali Namibia awummuddemu oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi okuvaako munda mu ggwanga erya German nti yagenda kuwummulamu. Atuuliriza amawulire gategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka amaze ennaku 55 ku private medical facility emu e Namibia Maserengeta ga Ssemazinga Africa. Jjukira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri enfunda eziwerako abadde bw'agenda e Germany bw'akomawo kati batulaga nti yatambula n'agenda munda mu ggwanga erya Namibia mu mwezi ogwokuna era okuva olwo n'okutuusa kaakati abadde akyali eyo nga bagenda maaso n'okuba nti bamujjanjaba wabula nga tali ku luwummula oba oliawo nga abakulu bwe basooka okutegeeza. Ambasada w'eggwanga erya Namibia mu German bamuyita Martin and Jaba yagenze maaso n'okuba nti afulumizza bino. Kigamu kuba nti wabaddewo munnayuganda omu eyamuwandiikidde e Germany eyo waliwo munnayuganda eyamuwandiikidde Ambasada Martin and Jaba ng'amubuuza nti wama ambasada kituufu Ssaabasajja Kabaka ali wammwe eri e Namibia tubuulireko. Munnayuganda yamuwandiikidde kaakati mu nsi ezo engeri gyali nti ali mu nsi ziri eza ensi za Jaba bakyerupe tebatera nnyo kuziyiza mawulire tebatera nnyo kuziyiza mawulire yakoze mu kapasite nga ambasada n'awandiika ekinafulumya ekiwandiiko ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Okusinziira ku Ambasada Martin agamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka mu ggwanga lyabwe erya Namibia mu Apuli w'omwaka guno
gwe mwezi ogwo oguwedde era nti mu kaseera kano ali mu ddwaliro lye bayita Okonguwari Psychotherapeutic Center ekitundu bakiyita Obutujo region gye bayita Kunene ggwanga lya Namibia nti Ssaabasajja ali awo kusinza ku ambassador byenkubuulira si bya babloga si bya baana ba social media si bya TikTok wawula bigambo bya ambassador byatadde mu kiwandiiko kyafulumizza ekiwandiiko akifulumizza lwaki waliwo munnayuganda yamugambye nti eyamusabye nti ambassador bambi tubuulireko wamma kituufu ali wamu e Namibia ambassador n'afulumya ekiwandiiko n'agamba nti ali ku ddwaliro lye bayita Okonguwari Psychotherapeutic Center kitundu bakiyita Obutujo region bagiyita Kunene ali eyo bamujjanjaba jjukira nti obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka bwadde bulesewo atuliriza okubagana empawa n'ebigambo eby'amaanyi ennyo ku social media nga n'abamu ku bloggers babadde balumiriza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti okukweka Ssaabasajja okuva mu bantu atuliriza omwezi guno gwennyini gwe tugenda maaso n'okuleka nti tumalako Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'agenda maaso n'okuba nti ategeeza Obuganda n'agamba nti Kabaka akyali bweru wa ggwanga era kyagenda maaso n'okuba nti afuna yagenda ku appointment okuzisinkana ba medical handlers be abasawo be ebweru w'eggwanga. Katikkiro n'ategeeza nti Ssaabasajja ajja kukomawo singa abasawo bana babakakasizza nti ali bulungi omusiibula. Kakati ne tugendako e Namibia okwongera okwetegereza ekifo kino. Kigambibwa okuba nti ekifo kino kitudde ku hekiteya, eddwaliro lino litudde ku hekiteya 50,000. Okonguwari Psychotherapeutic Center. Era nti mu ggwanga lya Namibia balina enkola yaabwe gye bakozesa gye bayita Okonguwari method of treatment, enkola yaabwe gye bakozesa. Kakati bano mu nkola eyo eya Okonguwari, enkola y'Abanamibia eyitibwa Okonguwari, bagamba nti bagiyitamu okujjanjaba kye bayita depressive disorders, anxiety related disorders, ne bajjanjaba post traumatic stress disorders PTSD. Era nti bano bakafunu nnyo mu kujjanjaba stress oba mu kujjanjaba oba omukola kye bayita stress management. Omuntu nga ali stressed bongo nga tebuli wamu basobola okumujjanjaba. Era balina ne kibayita somatoform disorder mu lulimi olusawo. Bw'obogezaako bivuno kitegeeza nti mwezi gwali gwa March omwaka guno gwennyini gwali gwa 3, ennaku ntono ezaali zisigaddeyo okutuuka ku birthday run. Yagenda maaso n'okuba nti ebeera ngenda kuz'omwezi 7 April wali atuliriza emengo. Kale bwe bityo bigenda maaso n'okuleka nti bitambula ku mulundi guno. Ambasada y'eggwanga eyitibwa erya Namibia German z'omubbi zibaana, ennaku z'omubbi zibaana era ezinaggwawo ne bw'okoze ebbali ampuliriza zimala ne ziggwayo. Ne bwe gwakagutya kakiro tabulamu. Kaakati mukwano gwange ampuliriza kyaddaaki amawulire amatuufu ogenda ogafuna mpola mpola, tujja genda nga tugakuwa mpaka lwaki kino kiri bwe kiti. Lwaki Ssaabasajja Kabaka ajjiddwa mu malwaliro gonna okwetoolola ensi yonna n'akomezebwawo mu Afirika n'atwalibwa mu ddwaliro eriri mu kibira. Kaakati awo nze naawe we twebuuliza, ono baagala awone oba ono baagala akise omukono. Gwe naawe wammalaba n'aggyibwa e Germany, n'aggyibwa e Bungereza, n'aggyibwa mu Amerika, n'ayita e India, n'ayita mu Bufalansa, mu Scandinavia countries zonna n'afundikira nga bakomezeddwawo mu Afirika. Ate mu nsi eya Namibia eri batali gamba nti ya namba emu mu Afirika okujjanjaba, oba ya namba 2 mu bujjanjabi, oba ya namba 3 mu bujjanjabi, naye n'atwalibwa mu nsi ebadde temanyikiddwako yadde n'akamu nti oba oli awo era n'engeri gyejjanjabamu abantu obulwadde obwa allergy. Kaakati mukwano gwange mpuliriza nkugambye nti emikutu giri ebiri, gavumenti ggwanga Uganda, omukutu gya Uganda egifulumiza
ebigambo bino ebirala. Kakati nakusabye video eno isoko jimpere ekigalo atanaba kuberanga ojiwa ekigalo. Kakati ubanga olimpya ku mukutu guno gwanchuka chuka mukutu gwa muntu wa wansi omukutu gwa muntu oyo omwojere. Sinja kusaba subscribing ku mukutu gwaffe okonene ku kade olobole video zetekayo ngeno eberenge tekusuba. Mukwano gwanga ali mu gwanga erya Congo mbatumiddeko nnyo. Abali mu gwanga Switzerland mbagala nnyo. Abasajja n'abakazi abali mu America mwesibala n'abali ebongereza tuongere nnyo okusabira Ssaabasajja Kabaka era nnyongera okubeera nga nsiima bannayuganda bali mu gwanga erya Germany. Bano bakoze omulimu munene nnyo okulabisa omusajja ono Mayiga nga boogera ne ambassador ow'eggwanga lino erya Germany. Kankulekeremu akatambi kano aka media eno okwewulirireko okakasenti ebintu bituufu bya ddala si bya kubeera nga tusiika binyomo kuliisa bijanjalo mpiso oba byamanyo weno. Akuume tukwatagane olunaku lwankya. Bye bye. Kusinzira ku mawulire ge tufuna wano mukwano gwange n'ebbaluwa nga bwe yasendekeddwa erese bannayuganda bangi nga banyenya mitwe abamu nga beebuuza ddala Ssaabasajja Kabaka ayinza kubanga yalwala ki ekyo kye batategeeza Buganda. Anti jjukira emabegaka waliwo ebifaananyi ebyatandika okubanga bibuna emitimbagano nga byoleka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Kale nno munnange nga ekifo kyalimu waliwo omulangira agenza okubanga bw'ati amukyaliddeko naye ng'ekifo kyalimu ebyaddala Ssaabasajja gwe mmanyi. Ssaabasajja ali muzirugabire ddala azaagazaaki. Kale katukkirize zino mu Afirika zikola e Namibia gyali eyo. Kale ate zandibadde rugabire kubanga nazo ngatto ffenna tuzambala naye rugabire nga ziringanga abaana bano abava okuzizannyiramu abava okuba akapiira ak'ebyayi ate mu ttaka Ssaabasajja nga ze ngatto zayambadde. Kale bangi abakwatibwako ensonga eno batandika okubuna emitimbagano ne batandika okubanja Ssaabasajja twagala Kabaka waffe okumanya abamu tebakikkiriza na kukikkiriza abagamba naye naawe omanye ebintu kati eby'omulembe guno ogwa kompyuta balabika bakutte ekifaananyi ky'omusajja munnakyalo munnamalungu kati feesi ye ne bagite kwegamba feesi ya Ssaabasajja ne bagituuza kwegamba ku figa y'omuntu munnamalungu tayinza kuba Ssaabasajja tasobola. Akati njala nkutegeeze nti ebbaluwa ya ambassador yemaze gobe mu kibya. Ebbaluwa ya ambassador owa Namibia mu ggwanga erya Germany yemaze gobe mu kibya oluvannyuma lw'abamu ku bannayuganda abakwatiddwako nga bagamba gatufuna galaga Ssaabasajja ali Namibia ate bakama baffe emmengo batugamba nti Ssaabasajja alina gyali yagenda kuwummulamu yagenda jjanjabwe oluvannyuma ataawummulemu ate nti owaayi bino bye tulaba e Namibia katubibuuza ambasada ne bamubuuza twagala okumanya omukulembeze waffe ow'ensikirano Masomoji oba ali wammwe sooka otukakase. Munnange ambasada wa Germany n'atabeera mubi n'alyoka akwata mukwano gwange kalamu n'akwata olupapula n'akulubuuta okusobola okubanga ategeeza bano abaagala okumanya Ssaabasajja waali. Ono mu bbaluwa yatuuse okubanga bw'ati akkiriza nkituufu tumuyina mu ggwanga erya Namibia era si mukwate era tali mu mbeera yagamba nti ajunyisibwa ekyo si kituufu. Kabaka wamwe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri is not detained in Namibia si mukwate. Yatuuka mu nsi yaffe ya Namibia mu mwezi gwali gwakuna omwaka guno ng'ekyali kimuleese kufuna bujjanjabi era mukadde kano nsobola okubanga mbategeeza ali ku gye bayita Okwangari Psychotherapeutic Center. Obiwulidde kasita owulira kye bayita sayiko omanya bumanya nti kyekuusa ku bwongo. Bw'owulira ke bayita sayiko anti kava mu psychology ye psychology gy'owulira eyo something to do with obwongo. Akati bw'abanga ali mu Namibia bagita Okongwali Psychotherapeutic Center batugamba agezaako okubanga bw'atyo mukwano gwange atereezebwa. Ssaabasajja yalwala ki? Tombuuza. Kasita ambasada wa Namibia mu ggwanga lya Germany yagezaako okubanga bw'atyo mukwano gwange atutegeeza naye bwe tugezezzaako okubanga tubuuza nti ddala mu ddwaliro lino bajjanjabiramu baki Okongwali Psychotherapeutic Center e Namibia. Abasajja batunnyonnyodde abali e Namibia batugambye nti ebizibu bye tukolako wano bingi eriyo abantu ng'oli alina stress kwegamba enzibu nnyo wano we bajja ne tubabudaabuda. Waliwo abalina depression ng'omuntu kwegamba yeekyaye n'okwekyawa ayagala kweteekamu gwakabugo oba yeesule mu nnyanja abo nabo tubakolerako wano. Abantu abamu abeera afunye akazoole kati nga tebakyamusobola ewaka ayagala kubula nabo babaleeta wano. Ekibuuzo Ssaabasajja agwa mu tuluba ki? Kale katukkirize oba stress yennyingi yava ku ki?
depression yennene abaffe yava kuki saagala kukyogera bw'abanga Ssaabasajja alina akaki kigambo kineneko Ssaabasajja kabaka wange bino byatandika ddi okutuuka ku ddaala eryo kale abaffe katukkirize Namibia mu nsi yonna be balina eddwaliro erisinga mu nsi yonna okujjanjaba abantu abalina obuzibu ate saagala kyogera kuba oli Ssaabasajja nti Namibia be balina eddwaliro erisinga okuba eryakabi mu nsi yonna okujjanjaba abantu abafu kinnemye okwatula kuba ono Ssaabasajja kale nno byebyo njagala nkutegeeze nti ambasada wa Namibia mu ggwanga lya Germany yavuddeyo kubanga bw'ati atutegeeza nti ali kuno okwaffe tugezaako okumujjanjaba kale bw'owulira ebyo n'ogamba tubalina abanene bangi abavuddeko ne bagenda obbajjanjabira mu mawanga ag'ebunaayira ebifaananyi tubiraba naye era n'asigala ng'olaba kwegamba ali mu kitiibwa kye bw'aba sipiika bamujjanjabidde Amerika era ne bw'omulaba ali ku kitanda olaba sipiika awedde emirimu ne bw'aba Honorable Seegirinya bw'omulengera mu ddwaliro e Nairobi era olaba nti oyo Honorable asigaza ekitiibwa kye naye Ssaabasajja tetuganya ali mu ddwaliro naye enfaanana ye kati kino kikuleetera okukemebwa okulowooza n'okusuubira nti ku bino byonna bye njogedde omuntu ng'alina depression omuntu ng'alina stress eyitiridde ate talabika